Yes, webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ekibiina ekya National Unity Platform kyongedde okubanga ate kifuna abayivu abalala mu kibiina. Ngenda kuwa wano list ey'abamu ku bammemba, abamu ku bakulembeze, abamu ku bakozi mu kibiina ekya National Unity Platform nga wetwogerera olunaku olwaleero bamaze okubeera nga ate bafuna diguli nabo mu buyigirize obw'enjawulo. Abamu bongedde ku ze balina, abalala batikiddwa ezo ezibadde zisoose n'ebintu ebirala nga wenza okubanga ate obiteebereza. Oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga yakamala okubeera nga atikkirwa era nga kyandibanga y'omu kwaba abaggulirawo abantu bano ekkubo okubeera nga ate nabo bafuna motivation okubeera nga bagenda babeere nga bongera ku buyigirize bwe balina. Omu ku bantu abasinze okukyamula oba okunyumisa omukolo guno ogw'olunaku olwaleero kubaddeko omubaka wa Parliament owa Nakaseke Central ono nga ye Alan Mayanja Sebunya, mubaka mumanyi bulungi nnyo, akuliko n'omukyalo omulala ngenda bakugamba awo, era bano batikkiddwa ku university emu. Ngenda bikuwa byonna wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga ate ensonga yonna. Nga siraba kubanga ngende eyo, njagala okusooka okutegeeza kkiriza nkujjukize nti Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebya buli kika, oyina ebikutawaanya, oyagala kugenda bweru w'eggwanga ebintu tebitambula, oyagala kubeera nti ate weesumulula emikisa egyasibwa n'ebintu ebirala byonna ebizibu ebifaanana bwe biti ebya buli kika, akutegeeza nti gendayo abeere ng'ebyo byonna abikwasaganyiza bulungi nnyo. Ayongera okutegeeza nti ne bw'oba toli mu ggwanga erya Uganda, ennamba eyo gy'olaba osobola omutuukirira ku mukutu gwa WhatsApp, ebintu ne biba nga ate bitambula bulungi nnyo. Oyinza okuba oli wala naye ate ng'oba oli awo wandyagadde okukukolako, asobola okukukolako ng'asinziira gy'ali nga naawe osinziira eyo gy'oli. Bamuyita Haji Abudu omusomi w'edduwa. Ennamba eri 0752 44 71 5 mukutu gwa Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera. Kakati amakya g'olunaku olwaleero twatandise ne omukyalo oyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku mukutu gwe n'ategeeza eggwanga omukyalo oyo bamuyita Shifra, abamanyi omuwala omu ku baabeeranga ku kitebe ekya National Unity Platform e Kamwokya nga nakati ku kitebe ekya National Unity Platform era mu bitundu ebya Makerere Kavule ekitebe ekipya, era y'omu ku bakyala abo ababeera ku kitebe. Balina emirimu egy'enjawulo gye bakola mu bukulembeze bw'ekibiina kino ku kitebe ekyo kyennyini ekya National Unity Platform, era babeerawo w'ogendera oba osobolera ddala okubeera nga ate omusanga. Omukyalo oyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde ku makya n'amuyozaayoza era agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ayongera okubanga ate amuteerayo obubaka obumuyozaayoza n'okumukulisa okubanga ate atikkiddwa diguli mu kye bayita social science. Ngenda kukusomera wano. His Excellency agambye bw'ati: a big congratulations to you, Comrade Shifra Lukundo, our welfare officer, on attaining a bachelor's degree in social work and social administration. Thank you for your relentless contribution to the fight for freedom in Uganda. Ayozaayoza omukyala amanyiddwa nga Shifra Lukundo, mumumanyi bulungi nnyo omukyala oyo, nga yakwasaganya ebya welfare mu kibiina ekya National Unity Platform, era ndowooza ensonga lwaki ne degree gye yasomye eri mu social work and social administration. Ababimanyi musobola okuba nga mubitegeera. Kakati omukyala oyo amaze okuba nga atikkirwa ku Victoria University, omukolo ogubadde Munyonyo, era ng'ono yeegasse ku bannakibiina ekya National Unity Platform abalala. Bano nga bafunye diguli zaabwe, bafunye obuyigirize bwabwe, bafuuse basajja bano bakyala bayivu mu kibiina ekya National Unity Platform. Jjukira twakulaga mulimu bannamateeka, mulimu banna business, abantu bangi bagenze maaso n'okweyongera okuba nga bakuguka mu misomo egy'enjawulo. Kakati n'omukyalo oyo amanyiddwa nga Shifra Lukundo akwasaganya ebya welfare mu kibiina ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero amaze okuba nga naye afuna diguli mu social science and social administration okuva ku Victoria University y'emu. Omubaka wa Parliament amanyiddwa nga Honorable Alan Mayanja, ono nno nga yakiikirira abantu ba Nakaseke eya Masereng, Nakaseke Central, Nakaseke y'omumakati, yabakiikirira mu Parliament ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Ono naye wetwogerera nga y'omu ku bayizi ababadde bamaze okuba nga batikkirwa, naye ono alinayo obuyigirize bwe obulala ate ng'ogyeko n'ekyo mubaka wa Parliament awedde emirimu, era ku kaadi
ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Ngenda kukuwa ebitonotono ebikwata ku Honorable Alan Mayanja nabyo oba olyawo bitegeere, wabula nga sinaba kubanga ate mbikuwa, era naye bw'atyo agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atuteerayo ensonga eno okwongera okukonfaminga nti abannange nze ntikkiddwa era nange neegasse ku bannakibiina abalala abafunye obuyigirize mu bbanga lino ettono. Atugambye nti today, Friday 20th September 2024, I have graduated with a bachelor's degree in information technology BIT from Victoria University, Kampala, Uganda campus. Nti olunaku olwaleero ngenda kusomeza 2 mwezi ogw'omwenda 2024 ntikkiddwa era nfunye degree yange mu IT, ebyuma bikalimagezi, information technology, okuva ku Victoria University ettabi ery'omu Kampala. My friends, please join me to thank God for another momentous achievement in my academic journey. Munegatteko twebaze Katonda olwa obuwanguzi buno bwentuuseeko. Honorable Alan Mayanja ategeeza eggwanga nga bwafunye degree ye mu nsonga eza IT oba information technology. Kati gwampuliriza njagala kuzzaako kemabega ku musajja ono. Alan Mayanja nga ye musajja akiikira abantu b'e Nakaseke Central nga bwe nkugambye, yazaalibwa ngenda kusomeza 23 mwezi gwa mukaaga 1988. Bwe twogerera ndowooza giba myaka nga 36 mu mbale nnyangu osobola okubalamu awo, era nga kigambibwa y'omu ku babaka abasinga obuto mu Parliament. Sijja kugamba kigambibwa wabula kimanyiddwa nti Alan Mayanja y'omu ku babaka abasinga obuto abali mu Parliament eno ey'eggwanga erya Uganda, Parliament ey'e11, era nga abasinga obuto bonna abasinga obungi bali ku kibiina ekya National Unity Platform yeyo effect ey'abavubuka. Muzeeyi we bamuyita Reverend Benon Kibirige, kitaata we ne maama we bamuyita Mukyala Juliet Namutebi. Bano nno nga beebugema era bava mu district y'e Nakaseke ku kitundu kye bayita Kikamulo, eyo gye baamuzaalira. Honorable Alan Mayanja yasomera primary ye ku Gayaza Church of Uganda Primary School era nga yatula P7 mwaka gwa 2021. N'ajoyininga essomero lye bayita Wampeewo Ntakke Secondary School eno nga gye yamalira senior ey'okuna mwaka gwali gwa 2025, awo nno nali mu P5. N'agenda n'ajoyininga A-level era ku ssomero lye limu n'agituula mu mwaka gwali gwa 2008, awo gwe waliwa. Yajoyininga kye bayita Datamine Technical Business School Makerere. Eno nno Datamine mugimanyi ebyafaayo byayo nabibawa. Eno nga yafuna diploma mu IT, diploma mu information technology. Kakati olwaleero n'agenda ku Victoria University, waliwo yafuna diploma mu IT, wano n'agattako n'afuna degree mu information technology. Kakitegeeza ayina diploma mu IT ate era ayina ne degree era mu IT. Mayanja, Honorable Mayanja yaliko omukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda owankobaza Mbogo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo, era yaliko omwogezi owa Buganda Youth Council, olukiiko ttabamiruka olw'abavubuka aba Buganda. Ono musajja mulimi wa mmwanyi, musajja munabyabufuzi ate nga musajja musuubuzi. Honorable Alan Mayanja Ssebunya, omubaka akiikira abantu ba Nakaseke Central, bw'atyo naye yeegasse ku bannayuganda abalala abafunye obuyigirize obw'amaanyi mu kibiina ekya National Unity Platform. Webali kubanga okyagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV, bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, tutambule ffenna kanzije ate mbeere nga nkutuusaako ebirala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.